Nkwaniza nnyo mu program Abanoonya zo Philip Kagwa gye batuusaako. Wiki ewedde n'abatuusizza nkuba kyeyo okusinziira e Saudi Arabia. Mwana ali diaspora. Akikwasaganya akuba kyeyo naye yeetaaga omubeezi bamuyita Christine Nanditi okuva eyo mu bitundu bye mu Eastern eyo. Ku mulundi guno ngenda kutuusaako bannaffe abaawano mwana wattu nga nabo beetaaga obbawangula bagezeeko okulaba nti otereza embeera naye nga sinnabatuusaako puroguramu y'ennaku olwaleero kasooke nkulagiko enkuba enkuleetedde mu Banoonya. Njagala omusajja ng'agenda asobola okundabirira ng'ajja asobola okukyala ewaka ng'ajja kwagala ebintu byange bye kale ng'ajja kunjagala n'ebyenjagala byagale. Omusajja nsobola omukwata obulungi bw'aba anyize mmanyi we mukwata. Njagala omubeezi ng'alina ku ssente oba ankiyite nga sugar mami. Omukyala ne bw'aba mweru ne bw'aba muddugavu tekirina buzibu. Nga bwe nakugambye nti ninawo ebyakabi tusoose n'anoonya waffe asooka alina bingi by'ayagala mwewangulire. Mundankulira omutima tegunteredde kabira k'ekyaddundu kalimu tabanga yasiŋŋaana mwana gwengo egumutakulu. Amanya wampita Nyakojo Anthony mbiridde Kirabulindo Banzaala Kabalole Port Potro myaka nine myaka 49. Kagoyeta munoli we mwatichama ulibo bajoli itaba kuyita. Nawasaako omukyala naye ne muzaalamu abaana babiri naye omukyala oyo namuzaalamu abaana babiri twasobola kweyongera mu bufumbo nafunamu obuzibu mu mirimu. Naye omukyala oyo nasobola okunvaako n'agenda naye bwe yagenda nagezaako okufuna omukyala omulala naye twasooka kubeera wamu nga girlfriend naye nali namala naye emyaka nga 3 naye nenfunamu naye obutakkaanya naye lwakuba si bya ssente ye yali mukyala mulwanyi nga yagala byakulwanalwana era naye ntwawukanya. Mirimu gye nkola ni musajja mulunzi badde nkolera bakama bange mu by'obulunzi okumala emyaka 8 naye nga nkolera Kirabulindo nkola farming poultry piggery n'ebirala. Njagala omubeezi ng'alina ku ssente oba ankiyite nga sugar mami baba waali seetaaga oba ne wabeera tribe yonna yonna ate emyaka ne wabeera nga saagala muto kubanga experience kyenfunyemu abala abato njagala mukyala eri mu myaka ejjange myaka 49 5 kaaga ne wabeera alina nkaaga kirina buzibu asobola okujja sobola okukwasaganya wamu project y'obulunzi sobola ogenda mu maaso. Ewali bakuganye sala amagezi otuke ewali bakutangira za magezi obule ujene wange nange bwenzija nkunoonya nfuuye n'oluwa ebirenge wobulira mbifuwa noonya gwe uli sudde n'obukola mu masinazira. Kati obulamu obumu omaze mu bbanga? Obulamu obwomu almost kati maze emyaka nga 3 ndi bwomu naye natuuka ekiseera ne ŋŋamba ng'omusajja sinaba kukadiwa nnyo myaka 49 ngenda mu 5 naye neetaaga omuntu mubeezi ow'emyaka ejjange naye nga omuntu ate nga at least nga alina ku ssente nsobola okwongera mu project zendina kubanga zibulamu akasente sobole genda mu maaso twezimbe mu kulunda. Wasoma kyenkana ki? Nyowe nze nasoma
nakomamu S4. Birala ki by'otunuulidde ku mukyala by'alina okuba nabyo? Omukyala by'alina okuba nabyo ekikulu nnyo manjagala omukyala ng'ali mu myaka ejjange, myaka 49 5 kati singa nga ku 6 awo we bati. Ekirala alina okusente sobola okwongera mu projects zaffe tukole, ne bwe tuzaalayo omwana ng'omu oba babiri. Bw'aba talina ssente yandyagadde okwewaabulira? Nedda, mba njagala alina ku ssente kubanga nange nina ku ssente naye nga zeetaaga kwongeramu projects zendina zeetaaga kwongeramu ku ssente. Kati bw'omufuna nga aziyina naye ekiseera byekituuka ne zimuggwako? Kati kirina buzibu naye nga kasita aba ayina ne twongeramu projects zaffe tusobola okwezimba genda mu maaso. Bwe zimuggwako kirina buzibu kubanga kisinziira pulaani zaffe zetugenda okupulaaninga naye. Bannange nange omulungi eyabula ali muzuula ndimuweera ekirabo makula muwambu si muwambu wa kitema amanya geewuli yagenda kulaba ku bakadde nasuubiza enzingu bbiri we zitateradde. Anakuteekamu atya obwesige? Kubanga ennaku zino abantu beefuula. Engeri gye tunaatandika okubeera wamu gye tunaasinkana ntwogeramu ne background yange gye nvudde yange ejja kunteekamu obwesige. Mwandyogedde musookere ku ki? Kyenandagadde ng'omukyala amangu ddala nga naakamufuna kwekebeza ntulaba buli omu bw'ayimiridde, kyekisinga obukulu. Then tudda ku birala bya business. Tusobola kuva mu kwekebeza then netupulaninga netuddamu ekyo ntugenda ntukyala ewaabwe ne batumanya ne bantegeera then tugenda n'ewaffe naye ne bamutegeera. N'ekirala siyina buzibu naye bw'abanga yazaalako sikiinaako buzibu naye. Olinayo bameka? Nze nnayo abaana 2, omulenzi kati agenda ku university, ali ku university first semester, omuwala amaze P7. Obuyigirize bw'omukyala bulina kuba butya? Obuyigirize bw'omukyala si kikulu nnyo, si kyamaanyi nnyo naye kasita abanga ali business woman nga tusobola okwegatta, oba ne wanga atali business woman ne wanga asomyeko kale ng'akola mu ofiisi oba business woman naye nga ekyobugize si kikulu nnyo. Naye nga ekikulungu kubeera n'obwesige twegatta wamu tukola project zigenda mu maaso. Ebigambo by'omukwano tobikonyeeko ate nga buli kimu kyetoolero. Ebigambo by'omukwano ekikulu ennyo kubeera n'obwesige, ekyokubiri kubeera n'eddiini. Njagala omukyala alina eddiini kubanga nze ndi mukatuliki ate nina eddiini naye nga sifaako okugabanga oba ali muprotestanti oba muki naye nga ekikulu kyokutya Katonda. Omukwano ogumanyi bulungi? Omukwano ngumanyi bulungi. Kati ogenda mulaga otya omukwano? Ngenda mulaga omukwano nga bwe kyetaagisa muwe ne keya y'omukisenge, keya ya buli kimu ng'omukyala. Endabika y'omukyala erina amakulu gy'oli? Endabika y'omukyala erina amakulu gye ndi naye omukyala ne bwaba mweru ne bwaba mudugavu tikirina buzibu. Naye njagala omukyala nga ali medium, si munene nnyo ate nga si mutini nnyo, ate sifaayo kabira. Biki by'ogenda omwongerako? Bye ngenda omwongerako okusooka bwe bukugu bwe ndina ate nga waliyo by'obugagga naye lwakuba kati nze mbulamu ssente by'obulunzi tulunde tulime tukole ne bizinesi endala tukulaakulane. Asubireyo mukuba ekidaala? Nyamukuba ekidaala, nja kumuwa embaga njagenda tukyale ewaabwe tukole introduction mukuba embaga. Olinga tetuuka tuteekeka mbaga
bukala erinda kotule olole mbitiwa byo abaneetaaze okunkubira ku simu yange eri 0 0705 95 95 77 abandeesinze abandeetaaze okunkubirako ku simu yange eri 0 705 95 95 77. Anoonya waffe asooka suubira ofunyeemu kyoyagala era ofunyeemu ekyokuyiga mu kaseera kano katugendeko mu kuwummulamu okwo ate tukomewo n'anoonya waffe addako.